Bannange Lwasa afaaki ne PHOEBE. Lwasa afaaki ne PHOEBE bayina lutalo ki wakati waabwe. Omuntu agenda kuŋŋamba kakati nga Lwasa ayinza kulwana ata na PHOEBE amwagaza ki? Gwe okomparinga Lwasa ne PHOEBE olaba bamachinga Omugaga omulala atandika butandisi kweyiya bulamu. Nange enkitegera mugenda kubanga mukyebuuza naye okusinziira ku posti gye ngenda obaterawo waneno eya Lwasa ng'ayogera ku mwana muwala PHOEBE ebigambo ebinyiiza naddala nga oli faani wa PHOEBE omuwagira naawe ogenda gamba wandibanga waliwo ekitali kituufu wakati wa Lwasa ne PHOEBE ye nga PHOEBE ayinza kukola ki Lwasa nange embeera eyo n'ekyebuuza wabula nga nze bwe mmanyi nti tuli bana Uganda competition mu buli kimu ebeerawo buli muntu afuba okulaba nti nno ayitawo ate bwe kijja kufe abaana abawala nga wakula bulungi olabika bulungi wuyo oyina kulinnya muganda wange ogenda kufeesinga ebizibu bingi nnyo anti ne PHOEBE ebizibu ebyo abirimu twandibanga tabituvaayo okubitugamba tabiraga mu face ever abeera happy naye nze immanyi kye bayita industry oba ya mawulire oba ya kuyimba oba ya comedy oba ya fashion industry yonna ng'eyina ekintu kyekola munnange mubaamu ezo empiso entono ezijja zikufumita tugenda kubanga twogerako ku nsonga za PHOEBE ne Lwasa yenze adita jukira okusubscribinga kintu kirungi nnyo likinga ng'okozesa erinnya lyo n'ekifo mwowangalira commentinga awo wansi ate era teweerabira kubanga oviewinga videos neno kintu kikulu nnyo kwata ku notification bell eri waggulu egenda kubanga ekuyambako nga buli video zaffe zonna zetuteekayo muganda wange my brother my sister videos obeera nga tozisuwa ngenda kubanga mbasoosaawo posti eya mwana mulenzi Lwasa ate era twogereko ebyo bye tulina okwogerako mu katambi kano kennyini consider subscribing o liking o commenting ate era n'ekisinga amakulu videos viewing katugendeko mu kano ka posti katono tukayiseemu tukomewo. Mulabika mulimu atategedde posti eno ngenda kuba ingisoma busomi mwewulirireko ku bigambo era nga inkimanyi nti nno mulindiridde nammwe okumanya nga nze nange bwe mbadde nendiridde ffenna tukimanyi nti nno mwana muwala PHOEBE yafulumiza oluyimba era nga lwe luliko ennaku zino abaana bonna balukola mu duet bali mu duyimba balukoleddeko challenge bakozesa videos nyingi nnyo okulaga okusiima tekako n'okulaga support yaabwe eri mwana muwala PHOEBE ngera bwe kibadde kijja nti ffe abannayuganda tuyiriddewo PHOEBE omubiri nga ffe abannayuganda abakolera e Bulaaya tumwagadde tumusapoti nze tumuyiriddewo omubiri ewetaaga omulwanira ne tumulwanirako ewetaaga omuyomberako ne tumuyomberako however much nga bali abatamwagala tebabulayo era nga posts nyingi nnyo zibadde nga zijja abaana nga bamuvuma bamwogerako kino bamwogerako kini bamusabula eno bamusabula eri ne wayambala tanyuma alabika bubi era mubi ne weyekuba makeup mubi bino bamwogereko ebintu bingi nnyo ne bamuyita omufere nga yingidde eby'ettaka ate era abadde ne projects nyingi wuuyo mu byattaka wuuyo munnamawulire wuuyo akola ku TV wuuyo akola mu bintu by'amasimu wuuyo ate kati ayingidde obuyimbi so fans be abamu babadde kwegamba ndowooza inga balabanga ababuze nga babuuza ono ki ekituufu kyali mu kukola akola ki ekituufu wabula nga ate nga tetunaba kweyongerayo katugendeko mu biki mwami Lwasa byawandiise wano agambye ono omuwala simanya ye PHOEBE mpulidde ku luyimba lwe naye abamuli okumpi mumugambe ekituufu ebyokuyimba abyesonyiwe si mu bubi kuno si kuyimba kukekema kwennyini gwe kirumye ennyo indi wano emakindye mujje twekube awo nno bye bigambo by'omukulu Lwasa omuntu agenda kuŋŋamba nze siwulidde mu kigambo kivuma oba kivuula wabula nze nga adita nakowa omuntu assa muntu munne wansi era of course nze ebigambo nga binene ngenda bitwala okuba nga biri disrespectful ngenda bitwala okuba nga omuntu atayagaliza ngenda bitwala nga omuntu ayina kyanoonya ku muntu fena tumanyi Lwasa is omusajja ayagala ennyo abakyala so nze omutima guŋŋamba bw'alaba ekyana kino nga PHOEBE kikyo kyo kinyirira kisagala busagazi kirinamu akasente ndowooza agamba kino lwaki sikirya ate wuuno ali mu media so maybe looking for attention okulaba nti omwana ono agenda kubanga abeera akola ki amuddamu and another thing is nga adita kimanyi always try your chances wobanga ozirina try your luck in everything abayimbi abasinga
abasinga mu ggwanga lyaffe Uganda, not all of them are talented, not all of them do know how to sing. Abasinga they are just nagging, abasinga bakyekwese mu bwekwese kunoonyezaamu ssente, kubanga jjukira music yono kye kintu kyokola ekitono ennyo bwe kiti n'obustinga into lots and a lot of good sums of money ng'okikubye bukubi. Nsobola okumenyera abayimbi mu ggwanga lyaffe Uganda abatamanyi kuyimba ate nga mube mutwala nga ba celebrities bamwe bemwagala bemwegomba naye nga tebayimba in real life. They cannot sing, they have no talent for music, naye nga Katonda yabakwatira obukwatisi ne bakola ki ne bakikuba. Those likes of Eddie Kenzo bwe tudda mu bantu abayimbi abaddala Eddie Kenzo cannot sing. Oshegera naye ate yakikuba. He's known everywhere, era atunze Uganda everywhere lwansonga ayina laka. Those likes of Spice Dara, they cannot sing. Tebayina nyimba ze bayimba. Those likes of Shiba bonna si bayimbi. Naye ogenda kumbuuza ani omuyimbi? Sindi muyimbi naye she is not so popular nga wolaba Shiba. Ngenda kugamba ba Grace Nakimera bayimbi, ngenda kugamba ba Juliana bayimbi, ngenda kugamba Irene Namubiru. In real life abantu abo bayimbi, with or without music asobola okuyimba. That's why they are doing band music. They are doing band music. Oba waliwo ebidongo batewali bidongo. Fena tumanya abantu abakuba band bebasingira ddala okuyimba. Those people are talented. Ngenda bagamba abantu abalala, those likes of Chameleon bayimbi abaddala ngenda kugamba abantu nga bagayizi bangi bwe bali Maddox muyimbi owaddala abantu bangi nnyo abayimbi naye nga bo obuyimbi bwabwe tebulina nnyo we bubatadde ng'era tusobola basanga anywhere. Naye omuntu w'ofale n'ogamba let me try out this, tomanya kye kiyinza okuteeka ku level endala. So Uganda ebintu ebyo balina okubiyiga ebyokulekeraawo eva okusaabana wansi. Omulaba the girl is trying so hard okukuba ekkubo kikyagenda okuzzaako okulaba nti atereeza obulamu bwe gweovuddeyo you already rich, ovuddeyo ate olimirira omwana ono yakatandika okuba nga yeekolera. She's looking for a future. Omwana ono mumuleke, oba ennyimba tezinyumye oba zinyumye mumuleke, let her try her luck. Ababinyumirwa ffe gye tuli basupporters be abatuufu abamwagalira ddala bajja kusanga nti buli kimu kyakola kigenda kubeera kirungi. Let her get that. Mumuleke omwana abeere nga anyumirwa obulamu bwe. So eno nno yebadde message ya mwami Lwasa endeetedde okuba nti nno nina kyenina okupointinga out. Wabula nga ate ebintu wabiti mu ggwanga lyaffe Uganda tebigenda kubanga biggwamu. Abantu abakulu eva bafuba nnyo okulaba nti nno tebaagala muntu mulala ajja kubasangawo oba kubajjawo. Kamanye kikyolowooza mu video eno ng'okomentinza wansi with your name and place gy'owangalira okubanga olaba videos zange zino, subscribinga videos zirabe ate lalayikinga enkwagala nnyo.